Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kati mukwano gwagira n'akuvugana okirabye? Yes. Kati so bwekito bwe kiri. Okay. Eno embizi ogiraba nga bw'oba ogibaliridde kiro si bino si bya kamera. Naawe olibona oba osobola okujja n'ogiraba gwe kennyini ate ne kamera etoniyamu. Yes, naye ndowooza oliraba nga mbizi nnene bulungi. Enywerawa kati enywera kuno. Yes. Kuno kwenywera kitegeeza amazzi gabeeramu weegaagalira weeganywera. Okay. Egasikirawo kati olaba kano akaliko kano bwekakonako bweti amazzi gatandika ofuluma. Okay, yes. Okutonnya. Yes. Kati bweto bwenywerako. Okay. Ndowooza muli kiraba tugendeko ne mu bino ebirala. Ono nno musumba gwe muli okulaba katukwatire ku kyana ate mulabe ekyo. Buno obwana abaaguze kubanga mu buli mbizi mubeeramu obutono n'ennene. Kati buno bwe butono bwe baatulekedde buno. Ezo z'entono. Buno kati bwe butini bwe baalese kano. Yes. Katono. N'endowooza laba embizi. Eby'emyezi ebiri. Naye katono obutono bwe batulekera kuba kati abayeeyo obutono bwabaddeko yazaala abaana 16 naye obutono bwe batulekeddeko. Kati eno yeno gye nabameka ey'ennaku ebisatu. Yes. Kati buno obwana bwa wiiki 2. Buno bwe bwana Yes. Kati ono ye maama waabo. Kati eno yakamala gye tubadde tugezaako okubalirako emyezi emituufu nga ku myezi 10 ennaku 3 yasobodde okuzaala abaana abo okuva ku day 1. Okuva ku day 1 si olunaku lwe yajja mu kiyumba. Nedda ku day 1 ngaako nti leero lwe bakazadde neka okutuuka ku nnaku 3 ng'ezadde abaana. Okay.
ndozo oli kubanga ogiraba terina buzibu bwonna embizi ezimujja ne mukola ku baana baazo ne zibabuukira naye olw'okubanga oli mukwano gwo yes tesobola kubuukira kubanga tuvudde buto nga tuli ba mukwano yes tugende ku kiri ekiddako yaffe ey'emyezi gye tutunuulira nti ya myezi 3.5 egenda kuweza 4 eno 3.5 egenda kuweza 4 yes kati zino zolaba zez'emyezi 2.5 ezo ez'ebiri ekitundu kubanga zino zimazeemu ennaku 15 twazitodde ku ze baatutte yes neeraba embizi ndowooza muli kubanga mwetegereza abalunzi so kati embizi eno webeera nga ya myezi 3.5 egenda kuweza 4 nga yenkana bweti yes kitegeeza weneegenda okuweereza emyezi 6 ejja kubanga emaze tuwa ekifaananyi kyaffe ekirungi kyetwagala kyetwabaze oziraba kiri kyenakugaa nti bazikulosinga mu mbizi 3 mpanvu muno mpanvu waggulu ate evudde buto ogiraba ng'erina ennyama yaayo ne ku myezi 3 osobola ogitunda era n'ogifunamu essente bwe kityo bwe kiri oziraba zo za katwe katini naye egejjani eno kati tugende wali nkulage w'omwezi ogumu n'ekitundu kati eno no abaana abamu abatutte ye yazaala abaana 18 kati buno obwana bw'omwezi ogumu n'ekitundu kwa mwezi gumu n'ekitundu kati kiki ku bino okalaba oziraba nti mpanvu muno ate mpanvu waggulu ate erina ennyama era oba otunuulidde amabeere gaayo ti abaana baye bayonsa bulungi ddala ezaalira ddala abaana bangi ate obalanga abaana bayo bonna balabika bulungi kati nga buli bw'olabye obutono bw'enkulaze kati bulinga kano kano omuntu aba agula abuluusa abamu tebabutwala naye bwakaleka ffe tumala ne tukalabirira ate nekagejja nekaviiramu ddala embizi nga nene bulungi kati embizi ezaala paka baana 18 okusinziira ku mabeere gaayo gerina wasigaddeko obwana nga 4 kati tugende mbalage tuziri endala tulabe Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gw'omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough gw'omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi gw'omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda weebali okuyamba gw'omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe
ebirime okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.